kirabye ku Bugingo yatemye omulanga ng'alumiddwa nnyo naye bwe yatuuse okusaba ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo amaziga gaabuze ate nga yagamba abasumba abakisaba batyamu. Kati kino kye tubalaga nti omuntu bw'abanga asomesa gye muli akozesa ebyawandiikibwa bino naye ate ono bayibuli yagyokya. Sala gyayingizaamu abantu ali mu banyweza mu ndagaano eri gye yagamba nti Richard naye saddaaka gyagasse ku Yesu ekkanisa enywezebwe kati ali mu bayingiza mu ndagaano ya mufu. Namwe mmere tuntundu ku kyo olwedde baba bamaze okuyingira kasawo wayo n'osiiba enjala n'abasamize basiiba kasita okkiriza n'ogonda n'okomawo. Katonda mwetegefu okuwa obulamu obutaggwaawo. Kino njagala kibuulira Bugingo n'abamugoberera nti ekisooka mu abagoberera Bugingo si Yesu. Yesu tumutegeerera ku kigambo kye. Ekyokubiri ne Bugingo ne mugamba nti abantu bano si ba Bugingo wabula waliwo eyagenda ku musaalaba n'awaayo obulamu bwe abantu bano baleme genda mu geyeena. Enjiri yonna ebuulirwa ng'ovuma basumba, ovuma abakuliraanye, ovuma buvumi bantu, eyo si ya Katonda. Bw'abanga yeekakasa aveeyo mu lwatu nti gali amakasi gage agambe nze agamaka era akole n'obuwandiike agambe agamaka sigamanyi sibenanga nawoko. Era njagala kugamba nti Teddy talina busobozi butunda makaago kubanga ga musajja. Agamaka ga musajja ne Teddy n'abaana. Abaana ke tubuuze ekibuuzo gye bali. Kiki ekiremesa Bugingo okugenda mu makaago okulaba abaana be? Kati Bayibuli etugambye tetwegattanga n'owooluganda. Owooluganda aba yayatula Yesu. Ye yasalawo okubeera mu bwenzi. Ate ekyokubiri ng'asinza n'ebifaananyi Bugingo tabisinza. Naye ate egambye bw'abanga muvumi n'okulya temulya naye. So mwimirira mu Bayibuli obuteetaba naye. Kati eno Bayibuli ye si gyasoma. Bw'aba yeekakasa nti si gyasoma. Nze tugenda nkwase gyasoma nga tuli awo. Bino bwe biba tebirimu. Ayinza okubanga gw'olina gye yayokya. Nze sigaanye bw'ebanga eno gye yayokya. Naye waliwo gy'asoma kati nze njagala nsome gy'asoma. Nkwaniriza nnyo gwe munnanga agenda maaso n'okubanga otugoberera n'enkwebaza emirimu gyonna gy'otuusizaako engalo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo byonna gye musiza okubanga ate mutugoberera. Mwebale nnyo, mwebale ddala kusubscribinga, okulayikinga, okukomentinga n'ebirala byonna. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala osooka okubeebaza abalaba puroguramu yaffe gye twasembayo okukola ne Musumba Konkona. Mwansanyusiza nnyo. Nalabye following yadde nungi nnyo, nalabye comments zabadde nungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nasanyuse mwatuzeemu bulungi. Kimpaliriza okuddamu okujja okusinkana Musumba ono tuddemu ate tuwayeemu naye ng'ekigo kya byonna akusomesa ansi nakununula myoyo gibuze. Musumba nsanyuse okulaba. Nange nsanyukidde ddala mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amiina nnyo. Sooka obuuze ku Bannayuganda n'abantu bonna abatulaba. Mbalamusizzaako nnyo abaana ba Katonda n'abantu ba Katonda. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Kansuubire nti Mukama abakuumye bulungi. Mukama abampeera omukisa. Embeera eka nnungi nnyo. Sifunye mawulire mabi okugyako amalegaani MP Cecilia Ogwal. Abadde atyo. Avudde mu mulambo w'ensi. Naye oza tugamba Mukama omwoyo gwagulamu ekisiimya. Bw'abanga yalokoka.
kubanga yabadde mulokole bw'aba yalokoka oyo ye tewali mutawaana abadde mulokole kubanga era yabadde akulembera nnyo n'okusabira eggwanga bagenda State eyo n'asabira nti Yesu yagamba nti ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu bw'oba oyagala okgenda mu ggulu oyita mu Yesu mwennyini n'ogenda bw'oyita mu makubo amalala bwe kasita ogaana ne Yesu eggulu talikuwa naawe oba ogenza mu bibyo waliwo oli aludde aŋŋamba nti omuntu afudde aba afudde teri ebyo mbu omufu yandoosezza nekimanyi yandoosezza nga nkole kino muzibu ngende nkole kiri afudde aba afudde owo yawukanye naye akati kusinziira omuntu aba afudde tulina okufa kwa mirundi ebiri waliwo okuva mu bulamu bw'ensi eno bayibuli bw'eba ekisomesaako tekiyita kufa newabaawo n'okufiira mu bibi byo bw'oba ogenze mu kuzikirira kati nze ngamba afudde omubiri avudde mu bulamu bw'ensi ebyoku nsi biba tebikyalina mugaso gyali newe tumusabira tebikyusa tosobola kusabira mufu kubanga bayibuli eyogera mu Matayo essuula ya 22 olunyiriri olw'29 Matayo 22 omanyi bwe tuba twogera ebintu tulina okugoberera Mukama waffe Yesu bye yayogera tukozesa nnyo ebyawandiikibwa Yesu agamba nti Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankuba katuluddemu Matayo 22 olunyiriri olw'29 tujja kukoma ku lw'32 bayibuli egamba bweti naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda kubanga mu kuzuukira tebawasa so tebafumbirwa naye balibeera nga bamalayika mu ggulu naye eby'okuzuukira kw'abafu temusomanga Katonda gwe yagamba nti nze ndi Katonda w'abalamu era nze ndi Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, si Katonda w'abafu wabula ow'abalamu. So abafu ebyabate birala biba biwedde kyova olaba omuntu alina okulokoka ng'akyali wano. Alright, ye musumba Konkona, musumba abantu banjula amannya go bagategere bulungi. Amannya gange ekubona okutufuna abagobereza abalala. Amannya gange yenze omusumba Usumani Kawesi Konkona kanisa wagira batya? Jesus the Bread of Life Church. Yesu gwe mugati gw'obulamu. Esangibwa Kansanga Heritage Zone gye bakazaako Kitalanga. Tuliraanye payipo z'amazzi. Kale ye musumba Konkona gwe tuze naye nate. Musumba? Musumba Lozas Bugingo yabadde mu service emu n'ategeeza nti yeewuunya kubanga abalokole yasitetinze bw'ati nti abalokole abasumba b'omu Kampala wano temunnaba kumanya nti kituufu yakubwa amasasi era yeewuunya nnyo okulabika nga ndowooza kyabadde ayinza kutegeeza nti tannalabayo musumba n'omu avaayo kugamba nti amukole ki amusaasire kale nange neewuunya nti muweereza Katonda ki nga temusobola kuyimirirawo ne musumba munnammwe nga oba oliawo ali mu mbeera bwetyo. Ekisookera ddala njagala kwebaza Katonda olw'ekibuuzo ekyo nti omusumba Bugingo ow'ekitiibwa yandibadde ava mu bintu eby'omubiri. Ekkanisa tekulemberwa mubiri. Ekyokubiri nze nandimusabye geyena gyeri yandibadde ava ku basumba abuulire ekigambo kya Kristo. Bugingo talina bukakafu bwakakasa basumba nti yakubwa amasasi. Ffe tumanye yakubwa amasasi ye Richard ye yafa. Bugingo talina bukakafu bulaga nti yakubwa amasasi. Ekyokubiri tabeerangako mu ddwaliro lyonna. Nanyiga ebiwundu. Tabeerangayo mu ddwaliro. Ffe twalabako omusajja bamuyita General Katumba Wamala. Baamukuba amasasi ne bamutwala mu ddwaliro era n'abeerayo. Balita Medipol liryawo nakololaawo. Ekyokubiri kye kino
omusumba Robert Kayanja baatwalako ewuwe ebbomu Bugingo teyazimanya kyali olova kyali mawulire kyali yali alina okugendayo kubanga kyali mawulire yandibadde agendayo n'amusaasira nga musumba munne kubanga Kayanja ye yasooka okufuna ekizibu musumba Mugerwa yafa Bugingo yaziika tetwamulabayo omusumba Senfuma yafa Bugingo yaziika saamulabako kubaaliyo waliwo omusumba Bishop Ntensibe wano Ensambya yafa Bugingo yaziika saamulaba kaakati bino ebintu tebyeetaagamu mubiri ne musumba ani yafiirwa omwami omusumba Imerida Namutebi yafiirwa omwami we Bugingo yagenda n'aziika kaakati aleme okuddira okukyamya abakkiriza okubajja ku mulamwa oba okubalemesa okutegeera amazima abakkiriza abo baali mu kukyamya tekuliiko n'omu gwatwala mu ggulu Kayanja obazze Serwadde obazze obataze ate nno ye Serwadde yamuvuma n'abalala kubanga abadde buli musumba amuvuma era nga ye alaga mu nsi muno ye musumba kwe kusalawo ne musiba ekikookolo kaakati omuntu yenna bw'abanga azze kubanga azze nga tannatuuka mu lunaku lwagamba nti yafuna ebizibu saaviisi gye yasookamu yagamba nze nina abantu bangi nnyo abaagala okunzita yakyogera kati ekyo ekintu bw'okyogera ate nga poliisi togigambye nti bano be baagala okunzita ate nga ewuwo waliyo amagye olira bulungi ate ng'obadde oyina abantu b'ovuma olwaleero bw'obadde ovuma bw'oyagala bajje gy'oli naye nga tonnamalawo mpala naye oyinza tukakasa otya nti bwe bajja gy'oli togenda bawendulira bano abakukuuma babakwate baba babakwata nga bali mu nze ku bantu bonna abafunye obuzibu bw'amasasi Bugingo gwe naasoose okulaba gwe bakuba amasasi nga ye bw'agamba amasasi 3 n'asobola okuvaayo nga n'essaati teyina musaayi n'avaayo nga abantu bamukwata n'ebiwundu eno ne bamukwata mu mugongo ekyo n'ekikkiriza neŋŋamba mu butuufu ono nno ye wanjawulo olira bulungi Yesu yafuna okumanyisibwa nti Laazaalo mulwadde n'agamba Laazaalo mulwadde naye obulwadde obumukutte si bwa kufa tagenda kufa Laazaalo n'amala n'afa tebaamubuulira ye yabuulira abayigirizwa n'abagamba Laazaalo yeebase bano ne balowooza yeebase tulo mujja kusoma Yokaana 11 okuva ewatandikira mpaka ku 39 wewe tulabira bannyina ba Laazaalo maliza nani namugamba nti mukama waffe singa wabaddewo mukwano gwo teyandifudde bayibuli etugamba bweti Laazaalo yafa n'aziikibwa era abantu ne bamanya nti Laazaalo akoze atya afudde era aziikiddwa era Yesu n'amuzuukiza nga balaba kati nze neewuunya Katonda ebyamagero byakola ng'otya n'okuwa obujulizi mu kkanisa obujulizi bulokola abantu gw'omanyi kye bayita okuwona n'owona amasasi ekyo kye yandibadde atulaga kubanga bwendaga omugongo guno n'olaga obujulizi bameka abalokoka ne bakkiriza Yesu mbu obujulizi kwe buli ku ssimu abali ku social media ate amasasi baagakuba ssimu mbu baakuba ekifaananyi kweki ebyo bikolebwa kubanga waliyo gwe tolaba ku firimu baddira waliyo ebintu bye basobola okuteekako ne batondawo ebbwa naye nga teririiyo era bano abalaba firimu ne balaba ng'omuntu ebbwa lyennyini nalaba abakola ebyo abatondawo babikozesa mu art ekyokubiri firimu bamanyi n'okuyiiya nga si mmotoka yennyini ne bakulaga nti emmotoka essa abantu bangi ate bessa enkeera n'obasanga mu firimu endala kati Bugingo n'abayingiddeko mu njuye be bamanyi obujulizi era buli avaayo atugamba ebiwundu gye biri kyogere bwoti nti abava ewa Bugingo nga bamaze n'okulya ku kyemisana be bajja ne bajulira ate bavaayo nga bavuma mukyala
awo nawo mbadde nzijawo simanyi lwaki kyakyuse buli agenda eri akomawo nakigenda ate kati kuvuma mama Teddy nati kakati obutamanya Bayibuli egambye nti abantu bakyama olw'obutamanya byawandiikibwa Matayo essuula ya 22 olunyiriri olwa 29 Bayibuli eyogera mu lubereberye essuula ya 2 olunyiriri olwa 24 omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we olwaleero omukyala omukulu ffe gwe tumanyi era nga ne Bugingo amumanyi n'abavuma Teddy nga bamumanyi nti ye mukyala mukulu bakimanyi bulungi nti Bugingo yamuzimbira amaka ekitende era abasajja abakulu Abaganda bw'alwala talwalira wa mukyala muto ffe twali tusuubira nga Bugingo bwe yavuga emmotoka n'agenda ku emulago n'atwalayo mayiti y'omufu gwe bakubya amasasi era bwe yali avuga emmotoka n'agitwala Teddy gy'asola ekitende kalifa abasaasizi ne tumusanga eyo kumusaasirako kati omuntu gwe basaasira ye muntu agudde awo omuntu asobola okufuna ekizibu n'afuna amaanyi agavuga mayiti n'agitwala emulago era tetumanyi obanga n'emmotoka eyamujja emulago genda ewaka era ye yagivuga kati oyo alina obusobozi era n'okutegeera nti ekitende ekkubo likyaliyo ate ge maka amakulu ye wali abaana kati toyinza kuddira omukyala omukulu eyawasibwa empeta atajje nga anoonya ono atannaba na kufuna mpeta we bamwokya asidi kubanga kati ekibozibozi kibatandise nalabi ba bloggers ndabamu egweta Calvin Kayanja ndabamu Frank Gashumba bavuma mukyala Teddy bubi nnyo bamulangira obutajja kulaba ku Bugingo bamulanga obutasindika abaana kulaba ku kitaawe kakati ekisookera ddala tukimanye kino Bayibuli eyogedde mu lubereberye essuula ya 2 olunyiriri olwa 24 ti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we olira bulungi Bayibuli gye tusomako teragangako nti ate omukazi yagenda okusitukira omusajja obwo buyinza bulekera musajja era kyova olaba omusajja yasituka n'agenda mu bakadde gye bazaala omukyala n'amwanjula Bugingo bw'abanga yeekakasa aveeyo mu lwatu nti gali amakasi gage agambe nze agamaka era akole n'obuwandiike agambe agamaka sigamanyi sibenanga nawoko era njagala kugamba nti Teddy talina busobozi butunda makaago kubanga ga musajja agamaka ga musajja ne Teddy n'abaana abaana ketubuuze ekibuuzo gye bali kiki ekiremesa Bugingo okugenda mu makaago okulaba abaana be talina bamukuuma omuntu alina abeesefusi siba poliisi naye abeesefusi tosobola kugamba nti kale omukazi bw'aba kuba omukazi talina basirikale omukazi talina bukuumi bwonna alina bwa Katonda bwokka kaakati ono tasobola kugamba kaŋŋende n'abamagye bano ndabe ku baana bange kati mu kino ekyabaddewo okale oba abaana tebasobola kujja n'amayumba ne balaba ku taata abo kubanga bano abali ku social media kye babalanga kaakati yali abanjuliddeko amaka ge n'amayumba kubanga ffe abalokole tubeera n'omukazi ogwo okuggyako nga Bugingo avuddeyo nagaasi mulokole omukyala we n'abaana balokole kati ono Calvin Kayanja simanya ne nani Gashumba bali balokoseeko abitegeera n'ebyobulokole seesuubi Gashumba alina omukazi ayina Calvin Kayanja yali abalaze mukazi we kati atandika ddi okwogera ku maka g'abantu leka nkubuulire waliwo ebintu by'otasobola kwogerako tosobola kwogera ku bugagga bw'otannayingira tokubira mugagga kubanga tomanyi bwe bakuuma bugagga
Yes. Omwavu yasobola okunyumiza ennaku y'obwavu kubanga agiyiseemu. Kaakati bano Gashumba ne Kaluviini Kayanja bagambe bugambi bantu nti bwe twagenze omusajja bwe yatuwadde ku mmere n'atuwaayo ekyoja mu miro naffe ne tusalawo okumulwanirira ne tudda ku sayidi ye. Naye kaakati essaawa eno nga ne poliisi tennavaayo tuwa lipooti nti kituufu Bugingo yakubwa amasasi, igwe ovaayo otyo ogambe nti omusajja yavuga n'emmotoka ye. Omusajja yeevuga n'ava we bakubidde amasasi ffe we tutamanyi, n'agenda mu ddwaliro, n'ava mu ddwaliro ne leeza ewaka. Gw'oli mu kutugamba nti yeetaaga abaana basituke bamulabe ku nsonga ki? Obanga abajja ewuwo bavaayo bavuma abaana, kati ate we banaagenda temubaseeko misango mirala. Bazze ne bonoona ebintu wano. Babadde bakuba omukazi oli. Bazze kukuba basobola okyusa ekibeera awo. Kino ekintu kyangu. Bugingo bw'aba ayagala omukyala ajja amulabe. Nga neono ng'ayagala n'abaana bajje. Ekintu kyangu nnyo, ateekewo enkola agimanyi. Abayite ku kyaki. Abaana ne mama waabwe. Oba agende ku kyaki omukazi gy'asumba. Awo bajja kujja bayogere ne bamulabe. Kubanga wano tewaliwo kiyinza babeerako, naye kati eri gali maka geetongodde ate taganjuliranga baana tebasobola kujja. Kubanga bo singa era bagezaako ne bawatanya ne batuukayo basobola baggulako omusango. Ogwo musango gwennyini, kubanga ekisookera ddala waliwo embeera eyabaleetera okwawukana. Bugingo yakakasa nti ono omukazi yali amutta, yawona obutwa enfunda eziweranga nnya. N'akiteeka nako ku baana ne mukyala we nti bali batunda ettaka ly'ekkanisa. N'agamba nti ettaka lino lye mulaba ery'ekkanani omukazi n'abaana baali balitunda ng'ebyapa yabirina. Kati tosobola kuddira abantu abaali bakuwa obutwa ate bajje mu maka g'otabanjulirangako. So kitegeeza awo babadde bayokyezza be bawadde script eyo bagitambuze mu media. Abantu bakola ensobi. Kino ky'olina okumanya. Ate kino abantu bakimanye nti si buli ayogera nti yasinga okumanya. Abantu bano be tukoleramu emirimu bangi nnyo abamanyi, era nga bw'otuula n'ofuna ku magezi gaabwe ate weeyongerako nnyo. Nze njagala kugamba ekintu kiri kimu. Bugingo ajja ebintu bino mu mubiri. Katonda bw'aba ye yamutuma nga n'abantu bakulembera ayagala bagende mu ggulu. Ekisookera ddala Bayibuli etugaana okuvuma abantu. Mwekiri Bayibuli yino. Katusome Yakobo essuula ya 3 twetegereze Bayibuli. Yakobo essuula egenda kuba ya 3. Egamba bweti. Yakobo essuula ya 3 twetegereze bino bye tulina otambulirako. Olunyiriri olw'13 tujja kukoma ku lunyiriri olw'16. Bayibuli egamba bweti. Ani alina amagezi n'okutegeera mu mmwe alagenga mu mpisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu. Naye bwe muba n'obujja obukambwe n'okuyomba mu mitima gyammwe temwenyumirizanga so temwerimbanga okuziyiza amazima. Amagezi gano si ge gakka okuva mu ggulu, ga mu nsi, ga buzaaliranwa, ga Sitaani. Kubanga awaba obujja n'okuyomba weewaba okutabuka n'ebikolwa ebibi. Naye amagezi agava mu ggulu okusooka mawombeefu, ga mirembe, mawulize. Kakati kino kye njagala ndage. Bw'obanga Bugingo okakasa oli mulokole, lekeraawo okuvuma abasumba. Bw'obanga Bugingo okakasa walokoka, kubanga okulokoka kitegeeza kwenenya n'ogoberera Kristo, n'osembeza Kristo mu mutima gwo. Kristo yajja tulokola okuva mu bibi byaffe. Matayo essuula ejja kubeera esooka olunyiriri olw'2
n'olwabiri atulokola mu bibi byaffe. Bugingo bw'abanga yalokoka alekeraawo okutyoboola abaana be, okutyoboola Teddy, okutyoboola abantu. Amanyi okwekwasa nti nanti nze bampalana kubanga mpagira Museveni. Leka nkubuulire, toweekwasa okuwagira tekitegeeza nti basobola okukuwalana. Buulira birungi bya Museveni kubanga abantu babimanyi. Ate n'ebibi bw'oba wa mazima obyogere. Bw'oba ng'oli musumba omutuufu ebibi n'ebirungi oteekwa byogera. Naye lekeraawo okutyoboola abantu, okuvuma abantu, okuvuma ekkanisa, okujerega abantu katuuti. Aga amagezi ga Setaani si ga Katonda. Musumba agamba nti yabageraageranyiza ku baana ba Yakobo abatunda muganda waabwe olw'ekirooto. Yaloota ekirooto, ekitole eyo gimanyi bulungi, njako ekinaloose ekinywa kyo nga kikutte ekinywa kyange n'ekinywa kyange nga kikutte ebinywa byammwe. Agamba nti baategeera nti kuba kabaka bwe yakizuula nti ono agenda kufuuka kabaka, n'atya nnyo n'agamba gwe toli nfuga, n'abaana baga toli tufuga. Kale nno ye agamba nti mmwe abalokole naddala abasumba mumutya kubanga yeye muntu yaweerezebwa mu kibuga kino. Kakati ekyate yenjogere eba ya kito. Abalokole mu ggwanga lino tuli bameka? Golooza teriyo bantu bagenda mu bbaala. Nabo gye bali. Ebbaala tezijjula. Nazo zijjula. Nze nalabye 31. Ekkanisa zonna zajjudde abantu. Naye n'enkuuka yabaddemu abantu. Buli ewabadde ekivulu ky'abayimbi kyabaddemu abantu. Kyagamba nti abo Katonda teyabamutumamu. Bw'oyagala kuŋŋamba nti abantu abali e Kanani batuuka koota ku bantu abali mu ggwanga Uganda, tuli obukadde bumeka? Tuli mwana nga mu 7. Abali e Kanani bawera akakadde. Kakati Bugingo ekimutawaanya kye kino, ffe tulina abasajja nga Kayanja abantu ayina. Bw'ogenda ku KPC abantu gye bali, ekkanisa gy'ensumba abantu mwe bali, ogende ewa Kiweewesa abantu mwe bali, ewa Namutebi abantu gye bali, ate ne mu mabbaala gye bali. Ate n'amakanisa gakyatandikibwa. Naye Bugingo njagala amanye kino kusinziira Bayibuli. Lwaki ffe oluusi tuyinza obutamwegattako mu byakola? Bayibuli etugamba bweti, Abakolinso ekisooka essula ya 9 olunyiriro lw'olw'11. Obanga ffe egamba bweti, Abakolinso ekisooka kale Abakolinso ekisooka essula ya 5 olunyiriro 11. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye kaakano mbawandiikira obuteegattanga n'omuntu yenna ayitibwa ow'oluganda bw'abanga mwenzi, obanga mwegombi, oba asinza ebifaananyi, oba omuvumi, oba omutamiivu, oba omunyazi, ali bw'atyo n'okulya temulyanga naye. Kweza ensonga Musumba alina waagwa. Ekisookera ddala muvumi, temwegatta naye. Ekyokubiri Bayibuli ffe tugamba bw'ogoba omukazi n'oleeta omulala oba mwenzi, era gwe kugaana okwetaba naye. Yennyini abisoma kubanga Bayibuli yiina ekugamba bweti. Fete waliwo bye tutayinza kukkiriziganya ng'ayina kulimba balala. Yino Makka essula ya 10 olunyiriri olw'11 n'olw'12 bino bigambo bya Yesu. N'abagamba nti buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze okumusobya. Naye yennyini omukazi bw'anaanobanga ewa bba n'afumbirwa omulala ng'ayenze. Kati Bayibuli etugambye tetwegattanga n'owooluganda. Owooluganda aba yayatula Yesu, ye yasalawo okubeera mu bwenzi. Ate ekyokubiri ng'asinza n'ebifaananyi, Bugingo tabisinza. Naye ate egambye bw'abanga muvumi n'okulya temulya naye. So mwe mwimirira mu Bayibuli obuteetaba naye. Kati eno Bayibuli ye si gyasoma.
bw'aba yeekakasa nti si gy'asoma nze tugenda nkwase gy'asoma nga tuli awo bino bwe biba tebirimu ayinza okuba nga gw'olina gye yayokya nze siganye bw'ebanga eno gye yayokya naye waliwo gy'asoma kati nze njagala nsome gy'asoma yakonya ku kigambo kya Pentagon era yagala kyekirooto kyekimu ku kirooto mwe kyemukuba era twakyogerako wanoga nti Pentagon ekisooka tekiri mu Bible tekirina musingi ate n'otugamba nti ebintu byonna ebya Katonda birina kubanga biri ku musingi gwa Bible era libadde akyogerako yagambe nti mumwamanya ekirooto kya Pentagon ne musattira era ne mwagala okumenya ekirooto kye kaakati Bugingo yennyini yakubako Kiganda ebinyo myaka atenga yakuba Kiganda n'akuba Kiganda n'erinnya n'alikyusa ng'amuyita Kigwagwa nga lakyamuyita Kiganda Kiganda Katonda yamutuma era ayina ekkanisa gy'asumba era naye ayina ekirooto kyagenda okuzimba Bugingo okuba Kiganda yali akuba kirooto kya kyaki yali alwana ntalo za mubiri Bugingo yakubye Kayanja nga talina na Bwino ebigambo ebijweteke obulimba Kayanja ali ebisiyaga obulimba bwennyini talina Bwino yagenze okuba Kayanja yabadde akuba kanisa yakuba Serwadda kubanga ne Serwadda agenda kuzimba ekirooto yakifulumya n'akuba Serwadda omusumba ffe gwe tuwa ekitiibwa yali akuba kirooto ekyo kaakati twawule bino nze Katonda yantuma kansanga era twebaza Mukama nti yadde wakyali watono naye twagulawo tewali musumba yenna kuno kuliko amakanisa eyali akubye ekirooto kyange ekyokubiri kino Bugingo akimanye okuzimba ekkanisa si yasoose Bakayanja bazizimbye Namutebi azimbye naye kiki kye tulwanagana nakyo bwe bulimba obumuvaamu tetulwanagana na Bugingo ng'omuntu tulwanagana n'obulimba bwali mu kupakira mu bantu ng'akimanyi bulungi mu ggulu tebagenda kati mwogeza kutaasa myoyo giri ffe tutaasa bantu era ffe tetulina buzibu nse Bugingo ne bwajja wano ku kanisa eyaffe n'agamba nammwe musonde nsobola okumuwa kubanga ffe tutaasa mwoyo gwa Bugingo teyatandika bw'atyo Katonda bw'aba atuma abantu mu bibuga ayinamu balondamu ab'enjawulo nti gwe mpadde bendo lino oba mwenna mufune obubaka bwe bumunti masindise mugende mu bulungi Katonda omuntu ekisookera ddala obubaka bwonna bwakuwa bubeera bwakukyusa bantu lwaki yalinga yeekutte ekibuga nti wano wewange kuba aga nti nze musumba yasindikibwa nze wamazima yalinga emabega agamba abasumba abasaba esente babateekerako biki nti ye tajja bikola kubanga yiyi musumba omutuufu ye mutuufu Katonda abasindika omuntu okusoma Bayibuli abala tabawa omukisa ogwo kubanga nti nabo eri eyo balina okuteekamu obuweereza omuntu okubeera omutuufu abeera mutuufu ng'ayimiridde mu kigambo kya Katonda ekyokubiri Bugingo nkuwadde ekyokulabirako kanisa kiwana etajjula bantu zonna zirina abantu bazo kankuweeyo omuntu omu eyatandika ebintu by'ekiyaayi era ng'abantu tubalabula ne batawulira wawulirako omusajja gwe bayita Kiwedde weene Olweza teyalina abantu yabalina baalagawa kanisa yagwawo naye n'abula kaakati kino kye tugamba Bugingo iffe tetugenda kuwaana Bugingo kubanga nze Bugingo sina kye mwetaagako nga bwe neetaaga malaaya okulokoka ne neetaaga omusamizi okulokoka bwe neetaaga Bugingo obutagenda mu Geyeena Katonda agenda kusala omusango ng'ayimiridde ku kigambo kye era asala omusango ng'ayimiridde ku bikolwa byaffe Bugingo gwe twogerako teyatandika bw'atyo era kyova olaba nti olwaleero Bugingo yalinga amuwolereza ye Katonda olwaleero abawolereza Bugingo ye gasumba ate nga ne gasumba avuma abalokole n'avuma n'ekkanisa z'abalokole omuwolereza w'omuntu omulokole alina kuba Katonda ateekwa kuba Katonda ne kati ate ye omuwolereza w'omusumba omulamba ate ye gasumba nandi kati kino kimanye
ffe tulokoka nga tulina ebintu bingi bye tuyiseemu. Atufuula abasumba ye Katonda. Era Bayibuli egamba bweti. Bayibuli eyogera mu Bakolinso, Abakolinso ekisooka essuula ejja kuba ya 12 olunyiriri olwa 28. Katonda yassaawo mu kkanisa abalala okusooka batume, abookubiri bannabbi, abookusatu bayigirizwa, n'ekirala ebyamagero. Kati Katonda tatumangako Bugingo yekka. Katonda yennyini yalonda. Olwaleero Bugingo byakola si byenkola. Kayanja byakola si byenkola. Nenga mwenda mulimu gumu kutwala abantu muggu. Ffenna tuzimba mubiri gwa Kristo. Kati bwe tulaba ng'omubiri gwa Kristo gutandise okukyama tuvaayo. Nti Bugingo teyajja kununula abantu kuva mu Geyeena, wabula yajja ate okubatwala mu Geyeena. Yagwa mulimu gwali mukola. Nanti nkulaze olunyiriri mu Yakobo essuula ya 3 olunyiriri olw'13 paka 15 nga buli muntu yenna avuma banne. Omuntu yenna akyawa banne. Ago magezi ga Sitaani. Kati ate oyinza okuba n'amagezi ga Sitaani n'ogenda mu ggulu. Musumba. Essebo. Bwe yabadde agenda maaso n'okusomesa, yagambye nti baasaalirwa nnyo okufa kwa Richard, era n'ateekawo ennaku 7 ez'okusaba n'okusiiba okusibira Richard. Omufu yaziikibwa nakka emagombe. Kaakati kye simanyi mu Bayibuli mwekiri okusabira n'okusibira abantu abafudde, oba kati Richard naye afuuse mwesiimi, afuuse mutuukirivu. Ekisookera ddala Yokaana Omubatiza baamutemako omutwe n'afa. Walabayo okumusabira konna. Tekirina bwe kiri. Omusajja gwe bayita Yesu yakomererwa ku musaalaba n'afa. Walabayo abasabira mayiti ye. Omusajja gwe bayita Yakobo baamutemako omutwe n'afa. Walabayo yamusabira. Omusajja omulala gwe nsobola okuwa bamuyita Stefano yakubwa amayinja n'afa. Bikolwa by'Abatume essuula ya 7. Walabayo abamusabira. Tewali wadde okumusiibira. Kati ffe Bayibuli eyaffe tugamba bweti Matayo 22 katuddemu olunyiriri luno twetegereze bulungi. Olunyiriri olwa 30. Kubanga mu kuzuukira tebawasa era tebafumbirwa, naye balibanga bamalayika mu ggulu. Naye eby'okuzuukira kw'abafu temusomanga Katonda yabagamba nti nze ndi Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo, si Katonda w'abafu wabula ow'abalamu. Omulamu ye yeetaaga okusaba. Yesu ayogera mu Matayo essuula ya 17 olunyiriri olwa 21 agamba waliwo ebitavaawo awatali kusaba na kusiiba. Kati ekibuuzo kiri nti bano bayingidde mu kusiiba basabire omufu azuukire, basabire omufu aleme genda mu Geyeena, basabire omufu agende mu ggulu, oba basabire omufu agaggawale? Kumusabira simanyi oba bo aba wabula simanyi. Essaala erimu okusiiba erimu ebintu bya mirundi nga 3. Ekisooka erimu kye bayita okwenenya. Wenenya. Essaala ey'okusiiba ebeeramu okwenenya okomewo eri Mukama. Kyetegeeza ekintu ekyokubiri essaala erimu okusiiba. Olira bulungi. Eyamba kujjawo ebibadde biremeddewo. Tugambe waliwo omugugu gwa bwavu, tugambe waliwo omuntu alina endwadde egaanye. Kaakati bano basabira omufooli. Eno essaala emuwa obulamu obutaggwaawo, essaala emugaggawaze mu ntaana gy'ali, essaala emuzimbire ennyumba. Essaala eyo yaki? Eyinza obba nga essaala eyo ekende ereeta okusaasira kwa Katonda eri omuntu ono.
bayibuli etugamba bweti omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno nga talokose wageyeena Yokaana essula ya 5 olunyiri 2:5 mpaka 2:9 buli eyava mu nsi muno ng'ebikolwa bye bikyamu agenda kuyingira geyeena eyava wano ng'atereezezza obulamu bwe era njagala kubagamba mmwe mulokoke nga mukyali balamu kaakati omuntu eyafiiridde yafudde nga mukadde wa kkanisa talina kibi kyonna essaala yeetaaga yaki esegeeza ebintu bino Musumba byakola yava ku mulamwa tekiri mu nnono ya bulokole ekyo Bugingo bw'anaaba akomyewo ku bayibuli ajja kutulaga kubanga bayibuli gwe mulamwa bayibuli gwe mulamwa ebintu Bugingo byakola tebiri mu bayibuli yagivaako musiibe wiiki namba musiibire Richard eyo essaala teriyo bosi waliwo omusajja nabbi w'obulimba yali Kenya yasiibye abantu n'abagamba musiibe mufe nti mugenda mu ggulu abantu ne bafa abasukka mu 10 kati kasita olaba eno essaala gy'ayingizaamu abantu ali mu banyweza mu ndagaano eri gye yagamba nti Richard naye saddaaka gyagasse ku Yesu ekkanisa enywezebwe kati ali mu bayingiza mu ndagaano ya mufu namwe mmere tuntundu ku kyo olwedde baba bamaze okuyingira kasawo waayo n'osiiba enjala n'abasamize basiiba ekitegeeza Musumba abantu bonna abanayingira mu ekyo okusiiba enjala ejja kubalumidde bwereere okuvaayo obuzibu obutawanya abantu buli bumu bya bugagga emmere y'ensi naye omuntu singa atandika okutegeera nti njagala obulamu obutaggwaawo ebigambo Bugingo byayogera tewali yeetaaga muwuliriza tewali ayinza muwuliriza kubanga oli bw'ayimirira n'agamba nti ate kaakati ono eyafudde eno saddaaka ya kkanisa ate ng'okimanyi bulungi nti Yesu ye yatununula ye yeewaayo yekka kati awo nze mba nafulumye edda nga gwe oli ku kigendererwa kyagenda mu ggulu bw'oba oli ku kigendererwa kya ggulu tolinda bigambo birala ofulumira ku ekyo ofuluma era njagala bagamba abantu bino mubitegeere kuva ku nze waliyo abagagga abalina ssente nga tebalokokangako naye nga tebalina bulamu butaggwaawo era waliyo n'abagagga ng'ekyamazima bwe baalokoka baakola ki bagaggawala naye nga balina ebintu ebyo balina obulamu obutaggwaawo ne ssente ate era waliyo abatannalokoka nga baavu naye nga tebalina era bulamu ne wabaayo n'abaavu nga era balokole naye ng'ate balina obulamu obutaggwaawo kaakati eno ensi tugenda givaako baleme balimba n'ebintu bino ne sitaani mwennyini akola ebyamagero sitaani akola ebyamagero naye eno mu Yesu tunoonyayo bulamu butaggwaawo bayibuli kyevudde eyogera mu Matayo 6:33 musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe ebintu biryoke bijje kati kyova olaba oli akola statement n'abagamba nti ono Richard eno nayo saddaaka era ngigasse ku Yesu ekkanisa eno enywezebwe kati nze awo mba nafulumye edda kubanga gwokimanyi ekinyweza ekkanisa ezo saddaaka ez'abantu zikolebwa basamize saddaaka ez'ebisolo zikolebwa basamize fe abalokole tetulina saddaaka gye tuwaayo era teri Musumba ayinza kutuma mutwe gwa mwana wo oba enkoko enjeru oba embuzi eba kiki waliwo nabbi w'obulimba simumanyi linnya yalimba omukazi yali wa sirimu nakiwulira kaakati omukazi najja gyali yajja yeevuga ono n'amugamba okuwona sirimu waayo emmotoka y'omusajja Mukama akolemu emirimu kati Bugingo y'ono abamu tebamumanyi naye kambalage obulimba bwa Bugingo yajja agamba okuwaayo mu kyaki kikyamu era ng'avumirira abasumba abasaba essente n'abo abalina ennamba z'amasimu ku TV zaabwe era bw'amala okukivumirira ne wayita ebbanga ttono n'agamba ab'ekkanani mumanyi ssente muzikyuse muzisse mu $, muweereeyo mu $. Ne wayita ebbanga n'agamba omusumba ogwasaba ssente nsimanya kimu kya 10 n'olanga ennamba y'essimu ssente ezo si kituufu olwaleero
nga tannabuulira bigambo byasooka kulanga namba za simu ayina akawunti ezisukka mu 5 n'ekyamujja ewaka emisinde ng'alina ebiwundu yatookedde ku kimu kya 10 bwe yabadde nga bakyamunyiga ebiwundu omusawo teyamulinze nakumaliriza yamugambye n'esaati kandi ambalire mu mmotoka bwe yatuuse katuuti n'atema omulanga ekyo nakirabako edda twali tufiiriddwa mu kyalo ne tugenda mu kyalo nga tugenda kuziika bwe twatuuka erukaya nga ffenna tuseka ne tugula enkoko kati nga tetunnatuuka waka tuba tutuuka ewaka abakazi bonna abaali baseka ne bakuba omulanga naye nga wali enkoko babadde bagirya basanyufu kati kino nakirabye ku Bugingo yatemye omulanga ng'alumiddwa nnyo naye bwe yatuuse okusaba ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo amaziga gaabuze ate nga yagamba abasumba abakisaba batyamu kati kino kye tubalaga nti omuntu bw'abanga asomesa gye muli akozesa ebyawandiikibwa bino naye ate ono bayibuli yagyokya kati anaabijjawo byakozesa oba yazimba yakolayo ekkolero lya bayibuli naye lwaki obeera n'ekkanisa ku kanisa gy'okulemberedde emyaka agamba 13 tayinamu basobola kubuulira ewali yali akuteeka zinjalo ye n'atulali natulaba omuntu nga olwedda ababuulira bonna baagenda okumulaba yali tasobola bagambira eyo nti eno wiiki sigenda kulabika kubanga ensi yali etegedde nti Bugingo simanya basse omukuumi we ze siina galanti nti baamukuba amasasi naye nyinza okukkiriza ate nakyo sikikakasa kubanga ekisooka bw'abanga muweereza wa kkanisa ne balema n'omuleetako mu luggya abantu abasabira awo bamulabeko kale we bandiganye bandimuleese ku soloti kale bwe batandimututte ku soloti nga bwe yagamba nti abadde ya mudisayininga yandimututte mu makaage kubanga yali asula awo n'omukazi gyali n'omukazi yennyini ali mu maka n'otasobola kuleeta mayiti eyo n'abaana gye bali kati nze wano we ŋŋambira nze ŋŋanze siina bukakafu okuggyako nga gavumenti yebutulaze musomba aleka ali ku bibye bada ntunuulira events ebize nga biddingana biddawaawo manyi ffe tubeera critical twetegereza nnyo bw'otunuulira abantu bonna abadde nga bajja okulaba ku mukubi wako kati tumuyite mufiirwa tumuyite muki okulaba ku musumba ekisooka temubadde mbasumba abasinga obungi bannakatemba babuloga baku intaneti okwo ndowooza ebijja mikwano gye gisinga naye bwe gituukayo tetulina etwalabye ku nnamwandu n'abaana nga abasembeza nti mane bazze kutubuuzaako mujje namwandu n'abaana mujje mulamuse kuba n'abantu bazze kutubuuzaako mu kino ye mufiirwa namwandu ye mufiirwa kakati lwaki namwandu no bamukweka emabega buli kaseera lwakuba ekintu kya Bugingo kino ekyamazima kyabadde ne tageti bwebanga tageti teyabadde ku basumba yabadde kubavuganya gavumenti kwebyo ebintu ebyo obuzibu we buli bwe buno nti kyalemye okuzimbibwa obulungi script designer yabadde mufu kyalemeddwa firimu sitaye yabadde omufu ate nga teyafudde nanti firimu sitono firimu sita ayina okutulaga engeri firimu gyeggwamu olugero olupanzo olugero luteekwa okuggwa obulungi naye olugero terwawedde bulungi era ekyayambye bano be babaddeko ne tageti yaakyo obutakifunamu oba obutakwatibwa kwe kubanga eyakubiddwa amasasi teyabadde mu ddwaliro teyasuze nayo ate era tetulina bukakafu nti ne ku ddwaliro yatuuka kuba tetunalabako ddwaliro linnyini nga livaayo n'alipoota nti twali sivinze umusumba ku ssaawa eziti ng'ajja aguluba ne mayiti gwe wali ogenzeeko mu ddwaliro ne bakujjanjaba ne batakuwa foomu ekusiibula kizibu ate bakagubeera omulambo gwennyini baguweerako ebbaluwa egutambuza kati nze njagala kubuuza gwe walabyeko nga bwe bagaa nti baaziise walabyeko nga bakulaga basoma ku medical report ey'eddwaliro kubanga ebyo byonna babireeta tukakasibwe olira bulungi
olaba omuntu afiira abawaka oteekwa omuddusa mu ddwaliro basooke bamanye ekimuse. Naye olwaleero njagala kubuulira kino, amawulire gonna ge tufuna gava mu nnyumba egi emu. Bugingo musawo oba Bugingo mukozi wa gavumenti, musumba. Ne minisita yennyini yavaayo n'agamba nti siina bujulizi bumala baddemu banoonyereze bwe baleese si bwekakasa. Era minisita tannaba kudda kutukakasa nti omuntu ono yafa kino. Waliwo omusajja omu bamuyita Ichuli. Ichuli yafa amasasi ne mayiti ne tugiraba. Kaakati nze mba neewuunya nnyo omusajja ow'amaanyi mu ggwanga omusumba Aloosiyaasi Bugingo afunye ekizibu naye tayagala nsi ekimanyi. N'obujulizi abuwa abukweka. Nati kaakati Bugingo yennyini akimanyi nti obujulizi ge maanyi g'enjiri. Era Katonda waffe ayogera mu Zabbuli agamba bw'ati, katusomeyo. Ayogera bw'ati mu Zabbuli ey'ekikumi ayogera ebigambo bino, simanyi obanga ye tabisoma naye atugamba bw'ati. Katonda mwennyini, Zabbuli ey'ekikumi ayogera bw'ati. Bayibuli egamba, Zabbuli 13 ngituuseemu, egamba bw'eti: weebazenga Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange, mwebaze olw'erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, toweerabiranga ebirungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zonna ez'omubiri gyaffe. Kati kembuuze ekibuuzo, Zabbuli 13 olusooka mpaka ku lwokuna. Olwokuna lugamba nti anunula obulamu bwaffe obutagenda mu kuzikirira. Katonda anunudde Bugingo. Ekyamazima amasasi 3 gakubye omugongo guno. N'osigala nga spinal cord namu, omugongo mulamu, kyasobola okuyimirira n'okutuula, osobola okuvuga eggaali. Abantu baserera buseerezi n'agwa n'akutuka omugongo. Omusawo muntu si bwe kiri akuuta omugongo guno. Omusawo naye ne mukazi we yennyini tavangayo tugamba nti ebiwundu biri mu mugongo gwa Bugingo. Gwe wali owuliddeko makula ng'agamba nti ebiwundu nabirabye. Tubiwulira mu bano bafuulu nankani. Gwe olina omusawo yenna kubanga mulage erina omwogezi. Gwe wali owuliddeyo omwogezi w'eddwaliro ng'awa lipooti ekwata ku Bugingo. Bugingo w'amaanyi nnyo mu ggwanga, akuumwa magye oba musirikale. Simanyi naye nze kye nakoma okumanya Bugingo yagamba nti omusumba eyava eri Katonda takuumwa magye ng'olwo akuba kayanja. Naye wano ng'ayina kyapanze yavuddeyo n'atugamba abadde n'OSFC atali omu. Ate ng'OSFC nti ate mukadde wa kkanisa, naye omukadde w'ekkanisa ng'ayina omulimu ogutasobola kubanga agendera ku wooda. Basobola omugaba kaakati tukwetaaga n'avaawo. Basobola omusindika e Somalia, basobola omusindika e Congo, naye nga ye mukadde w'ekkanisa atambula ne Bugingo. Waliwo statement emu musumba gy'akola n'agamba nti Richard yaŋŋamba nti nsaba eno gye baba bansindise Somalia oba wa nsaba bwe bali kuba amasasi mbeerenga naawe era nze mbanga nfaamu mu kifo kye. Simanyi Richard yali yamanya adya nti omusumba ali kuba amasasi oba ye musumba yali yamanyako dda nti ali kuba amasasi. Ne statement y'omusumba yagikola ennaku ezo. Kaakati nze nakugambye bwe nti Bugingo lumu yagamba nti amudesigninga ye Makula. Yakyerabidde n'akomawo n'agamba amudesigninga ye Richard. Ontegeera bulungi? Naye ekikulaga nti Bugingo byayogera tebikwatagana. Tosobola kubeera ne mukwano gwo nga yamanyi underwear gy'ogenda okwambala weebeera, yamanya by'olina okulya, yamanya bw'onaayambala.
ng'ate mukazi w'omulina mu kikomera, omuntu oyo n'afa n'otamutuusaako ku kyalo awo w'amaze ebbanga. Olina mukyala we, olina n'abaana be ewuwo. Ku kyalo okwo omuntu omulungi bw'atyo gw'otugamba mulungi bw'atyo tosobola mutuusaako wuwo, n'afuna okukungubagirwa n'ab'ekyaki ne bajjaawo. Naye ate ab'ekyaki basobola okujja okulaba ggwe ate afunye yadde essasi n'eri. Awo wennyini wembuuliza nti namwandu ono ye nga talabika mu firimu eno nga tebamusembeza ye teyafiirwa. Nanti nange kye neebuuza, kubanga nze njagala omanye ebigambo bino. Bugingo eno firimu ye yabadde etagetinga kkanisa, lw'ensonga ne wiiki eno yabadde alumba abasumba abavunaana obutajja gyali, naye ng'ate ye abasumba bafiiriddwa abantu baabwe, abasumba bakoze emikolo. Gundi Ssenyonga ya omutabani we yawasa, Kayanja mutabani we yawasa, si bwe kiri? Yali avuma Kayanja, abaana be tebafumbirwa tebawasa, mutabani we n'akola atya? N'awasa. Teyalinnyayo ku mikolo egyo. Abasumba bangi abafiiriddwa nga Bugingo talinnyayo, naye kaakati essaawa eno kali bwe yamaze okulaba nti kafu, kubanga olaba enjiri ye yonna yeetooloolezeeyo okuba basumba alage nti babi nnyo n'okkuba abavuganya gavumenti. Kati gwe Katonda yakutuma eri abantu bonna, lwaki ababi tosembeza basembeze ng'ate osobola okutambula ne Sseekawuma lw'omulogo? Bwe baba nga abasumba babi nnyo ne Bobi Wine naye mubi nnyo, lwaki tobasembeza ate ng'osobola otambula ne Sseekawuma lw'omulogo? Katonda bw'aba abatuma kunoonya abantu kikaaki? Katonda atutuma eri abantu abo abaava ku mulamu oba abaabula, abatali balokole, tubabuulire enjiri balokoke. Era omulokole omutuufu Bayibuli esomesa nti bw'oba n'ensonga ng'ogiyina, tugamba ogiyina ku musumba Kayanja, kati ekyo kye ngenda okuleeta ekyokulabirako. Kati tugambe singa Bugingo yali musumba w'amazima, era nga Bugingo ayagala ekkanisa n'omubiri gwa Kristo, kino kye yandikoze. Matayo essuula ya 18 olunyiriri olw'15. Muganda wo bw'akukolanga obubi, gendayo omubuulire ggwe mwekka, bw'akuwuliranga ng'ofunye muganda wo. Naye bw'atakuwuliranga, twala omulala naawe, oba babiri oba basatu, akamwa k'abajulirwa ababiri oba abasatu, ekigambo kikakatenga. Era bw'agaananga okukuwulira, olwo alangirirwe ng'ekkanisa, alangirirwe mu kkanisa nga munnaggwanga. Ekisooka, lwaki ffe twanukula Bugingo? Ffe tetuvvoola Bugingo era tetulwanyisa Bugingo, naye ebigambo byafulumya ebityoboola ekkanisa, ebijerega abasumba, n'avuma abantu bonna, ffe tuvaayo okulaga nti abantu nti bikyamu, yava ku mulamu. Njagala kusembyayo ensonga bbiri. Esooka, omwoyo gwa Jezebel bwe gulumba ekkanisa, tugeze gutandikidde ku musumba, gusobola okulumba ne department eziddako wansi, gusobola okulumba kwaya, worship team, abakebezi, ekibiina, oba gusobola koma ku musumba yekka? Ekisookera ddala bw'osoma ebikolwa by'abatume, essuula egenda kubeera ya 8, olwo nyiriri katuve ku lwokuna. Awo abasaasaana ne bagenda nga babuulira ekigambo. Filipo n'aserengeta mu kibuga ekya Samaliya n'abuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo byayogedde. Bwe baawulira ne balaba ebyamagero bye yakolanga, kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene. N'abawonanga bangi abaali abalwadde, okukoozimba n'abalema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Naye waaliwo omuntu erinnya lye Simyoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo, n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya, ng'agamba nti ye mukulu nga bw'olaba Bugingo, yeekuza okusinga abalala,
ng'agamba nti ye mukulu. Abantu ne bagamba nti ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi. Naye bwe baawulira, wulira, naye bwe baawuliranga ennaku, ne bamuwuliranga ennaku nnyingi n'abawunikirizanga olw'okuloga kwe. Naye bwe baawulira Firipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu, ne bakkiriza ne babatizibwa ne Simyoni. Waliwo omusajja yali mulogo ng'ali mu kibuga ky'e Samaliya, nga bonna abantu yabakwata bwata bwe bakkiririzamu, era nga bagamba ono Katonda yennyini yamukoleramu. Naye Firipo bwe yajja n'enjiri ya Kristo, enjiri eno eya Kristo yeekomyawo, abantu ne bavaayo. Kati abantu oli bw'amala okuwambibwa ali waggulu, ne baayogereramu nabo bawambibwa. Bano abantu b'e Samaliya ng'enjiri ennamu tennajja, wali tosobola bajja ku Simyoni omulogo. Baali bawambibwa mu ekyo Simyoni kye yeetisse. Abantu ba Bugingo bonna bamukkiririzaamu ng'enjiri ey'amazima tennayingira awo, tebasobola kukkiriza nti mulimba muyaayi. Ekitegeeza ebintu nga embaga kizibu ogiraba kati wa Bugingo. Olwedde yakugamba nti yakuba embaga, ye yennyini yagamba tojja nti ate tukuyambe okwanjula, tukuyambe simanya tukusondere. Ate ye bwe yali agenda okukyala ew'amakula n'ababuuza munansonderako, ate nga yasoose okikuba, kati gwe bayita Bugingo. Mbadde wali eyo olina w'obadde osomesa n'ogamba talabikira ku mikolo gya banne abasombo babali mu Kristo. Ne mujjukira nti ate abeera nnyo ku mikolo gino egy'eno ne contribution awaayo. Namulaba ku mbaga ya Mbidde, namulaba mu kuzika Katolubwama, nemulaba abeera ayina abeera mu gino emikolo egiri contrary egy'eno egy'abantu b'eno. Anyway, kisembayo Musumba asobola okera ku makya bw'oba olaba okusina ku byosomeseza biraga nti alabika yaseseto, asobola okudda engulu ya Katonda n'amusonyiwa. Kino kye njagala ozuule, n'abaweereza bonna abali mu Bayibuli, era waliyo ababajuliza, oli yawasa abakazi bwe bati, naye bw'ogenderera statementi zaabwe, kati kenkuwe Dawudi yayagala muka Uliya, naye Bayibuli egamba Dawudi ne yeenenya. Waliwo nnabbi eyajja gy'ali n'amubuulira ebigambo, Dawudi ne yeenenya. Olira bulungi, Katonda ekintu ky'asinga okusanyukira agamba bw'ati. Yesaya essula esooka olunyiriri lugenda kubeera lwa 19. Yesaya essula esooka olunyiriri olw'e19. Katonda agamba bw'ati, bwe munaagondanga, agamba bw'ati, bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi eby'ensi, naye bwe munaagaananga ne mujeema, munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Kino kye njagala osooka omanyi. Kasita okkiriza n'ogonda n'okomawo, Katonda mwetegefu okuwa obulamu obutaggwaawo. Kino njagala kibuulira Bugingo n'abamugoberera nti ekisooka mu abagoberera Bugingo si Yesu. Yesu tumutegeerera ku kigambo kye. Ekyokubiri ne Bugingo ne mugamba nti abantu bano si ba Bugingo, wabula waliwo eyagenda ku musaalaba n'awaayo obulamu bwe abantu bano baleme genda mu Geyeena. Enjiri yonna ebuulirwa ng'ovuma basumba, ovuma abakuliraanye, ovuma buvumi bantu, eyo si ya Katonda. Era gwagikubira engalo, Geyeena gyeri. Bayibuli esomesa etya? Bayibuli esomesa ebigambo bino, tukyetegereze nga tumaliriza. Tuli mu kitabo kino eky'okubikkulirwa essuula ya 21 olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli egamba bweti, naye abatiitiizi n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti,
kwe kufa okwokubiri. Kati Bugingo ekisooka mulimba, Bugingo alimba, yalimba atya? Yagamba tosobola kugoba mukazi ne bw'aba koze eki n'oleeta omulala. Enkeera n'aleeta makula, awo yali akuba kiganda, okwo kulimba. Ekirala n'agamba nti okuwaayo kibi era si kirungi kusabira kimu kya 10 n'olanga ennamba z'essimu ate simanya n'osaawo n'emikutu gya banka n'azisabira mu ddoola n'essimu aziranga. n'akawunti za banka kweziri. Okumanya mubi nnyo, n'avaayo n'agamba nti abasumba bonna babi. Ate bwe yafunye ebizibu ye byayita ebizibu n'agamba naye ate abasumba muli ludda wanga temwazze gye ndi. Abasumba b'ogamba nti babi, b'ovuma nti bakyamu, b'otayagalirako ddala, ate ng'obadde otugamba oyina abaagala okutta. Abalimba tebagenda mu ggulu. Amiina. Musumba, abantu bawe ekisumuluzo kibatwala mu ggulu. Njagala kwogera ebigambo bino. Enzikiriza nnyingi nnyo. Ntegeeza amadiini mangi. Naye atwala abantu mu ggulu ye Yesu. Ekisooka kye kino. Yokaana 14:6 Yesu aganze ekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'obeera mu Yesu oteekwa okuba n'amazima. Bw'oba n'amazima ofuna obulamu. Tewali aligenda eri kitaawe mu ggulu okuggyako ng'ayise mu ye. Ekyokubiri kye kino. Timoseewo ekisooka essuula 2 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Bayibuli ega nti kino kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Njagala kukubuulira, bw'onaaba tolokose ng'okyavuma abalokole, okyavuma ekkanisa, okyawakanya enjiri ey'amazima, bw'ova mu bulamu bw'ensi eno oli wa Geyeena. Ne bw'okkiriza n'olokoka ogenda mu ggulu. Mukama abatuweera omukisa. Ayagala okulokoka ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, mpulidde ekigambo kyo era nsazeewo okulokoka. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Ndokose. Negaana Sitaani n'emizimu gye n'ebikolwa bye n'ebigambo byonna ebitali bya Bwakatonda. Mbyesamba era mbyeyambula. Ndokose n'aweerezanga Mukama. Amiina. Amiina. Kale banaye mwebale nnyo, mwebale ddala abatugoberedde. Tubalina Musumba Konkona. Tujja kubeeranga naye akubanga mwamunsabye demand nagirabye nga weeri. Tujja kubeeranga naye agende maaso okubanga ate atusomesa mu ngeri ez'enjawulo. Subscribinga, likinga, okumufollowinga. Oyinza ogenda ku TikTok ye bagita batya? Bagiyita Pastor Konkona. Pastor Konkona abeerako. Oba oyinza okujja ekansanga mu Kitalanga ku church by Jesus is the bread of life church eri kansanga era obuuze Musumba Konkona. Endala tugenda kwera wano kukimbwa updates ujja okubanga ate omufolongira. Nkwagala nnyo, nkwagala subscribinga, likinga, commentinga. Bye bye.